Omulamuzi Esther Kisaakye Alekulide. Waliwo ebbaluwa efulumye ng'Omulamuzi Esther Kisaakye asaba General Yoweri Kaguta Museveni Commander in Chief era eyamulonda okuba omulamuzi wa Koti Enkulu nga musaba era nga mutegezaako nti Alekulide nti awulira akooye okusavinga nga omulamuzi wa Uganda mu Koti Enkulu olw'emyaka egimugenzeeko ate nga ssemateeka alagira okukoma ku myaka 6 naye ate yagiyita mudda wa myaka kati 63 n'olwekyo takyalina nsonga lwaki amenya ssemateeka amulagira okuwummula ku myaka 6 ate yayongeremu awummule mu myaka egisoba 6 nti abadde alindiridde okulaba nga bamuwummuza naye tebamuwummuza kati ye n'asalawo yeewummuze kubanga ali mu kumenya ssemateeka alikyatakkiririzaamu. Omulamuzi Esther Kisaakye yani Omulamuzi Esther Kisaakye ye mulamuzi eyatiikirira ennyo mu mwaka gwa 2021 mu musango Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine President gwe yavaayo n'awaabira General Yoweri Kaguta Museveni ng'amulanga okubba obululu. Omusango guno gwalimu katemba mungi era Kyagulanyi nga tebamukkiriza kuleeta bujulizi bulala obukakasa nti General Kaguta Museveni yabbye eddala akalulu k'Abannayuganda. Kalino Kyagulanyi bamulemesa okuleeta obujulizi obulala nga bamugamba bwe yasooka bwokka ng'awaayo empaaba ye bwe bagenda okutambulirako ate nga n'ennaku ze bamuwa okuwolezaamu ntono tezimala kwongera kulaga kituufu ekyali mu kalulu kano. Kyagulanyi n'abigaana n'abivaamu n'agamba ye tajja kugenda maaso na musango ogwo kubanga laba byonna ebigenda mu maaso bya kifere. Ate bwe yafuna n'akatambi nga kafulumye nga Ssaabalamuzi Owiny-Dollo agenze mu yafeesi oba agenze mu State House okusisinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abuuza nti ate omuntu gwe tuwaabidde ate gw'okitiza naye gw'oli mukukuta naye biki bye muteesa. Bw'atyo n'asalawo omusango Kyagulanyi n'agugya mu Koti enkulu ey'eggwanga ensukkulumu n'aguteeka mu Koti y'abantu People's Court. Yaguteeka mu Koti y'abantu ye Ssaabalamuzi Owiny-Dollo yasigala agenda mu maaso n'omusango n'akola bye yakola era n'awa ensalawo ye gye yawa. Wabula omulamuzi ono Esther Kisaakye yavaayo n'akola ensalawo ye oba n'akola judgment eyiye era nga bwe kibeera ku balamuzi abo. Eyiye gye yakola nga yawukana n'eyabanne era ng'alaga ekituufu ekyali kirina okukolebwa mu musango ogwo ng'avunaana Ssaabalamuzi Owiny-Dollo okuba nti yabbye empaaba ye gy'abadde alina okuwaayo mu bulambalamba mbujjuvu eraga ye bye yasazeewo oba ye bye yalabye ebyalumidde mu musango ogwo era birina kukwatibwa bitya era okuddako okulonda okulala biki ebirina okuteekebwa mu nkola. Wabula n'atugamba omulamuzi Esther Kisaakye kamukweko wano oyo n'atugamba nti Ssaabalamuzi yabbye empaaba ye era n'ajjako n'amasannyalaze nga tayagala ayogere eri bannamawulire n'olwekyo kwe kufuluma wabweru mu tent we yaweera empaaba ye we yayogerera ensalawo ye nga ye omulamuzi Esther Kisaakye n'ayogera bingi byalimu byasanyusa banna People Power byasanyusa bannaNUP byasanyusa Kyagulanyi basanyusa bannayuganda nga bagamba nti mulamuzi yekka akyali ku mazima e Uganda nti abalala baagavaako dda bakolera abantu so tebakola bakuuma ssemateeka wa Uganda wabula bakola kukuuma abantu abaabalonda babawa omulimu so si kukuuma ssemateeka wa Uganda. N'olwekyo omulamuzi ono waayitawo ebbanga tonotana okuwulira musimanya tebakyamusasula simanya bamukuba emikoko simanya bamukola biki bingi byayogerwa n'atukana okuyonaga nti waliwo abamulondoola waliwo abamuketta waliwo batyaka baagala omutuusaako obulabe n'endowooza byatuuka ne bitereera. Wabula kati ebbaluwa efulumye eraga nti yagiwandiika ng'agiwandiikira mwami Museveni. Ebbaluwa eno ng'agamba nti ye awummudde akuba ebbanga erimulagira okuba omulamuzi w'ekkooti enkulu liweddeko. Okuba omulamuzi wa kkooti olina okuba ng'okoma ku myaka 6 bw'ogisussa oba olina kuwummula automatically. Kati n'agamba nze sijja kukwata ku ssemateeka sijja kukwata ku constitution sijja kweremeza mu kifo olw'okuba njagala omusaala nina okukuuma ssemateeka wa Uganda muweesi ekitiibwa n'abaana bange asobole okubakuuma. Ye n'agamba nti awayisewo emyaka 3 ku myaka gy'alina okuwummulirako alaba tebamuwummuza n'asalawo ye yeewummuze era n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira General Yoweri Kaguta Museveni ng'amutegeeza nti ye ebigambo abiwummudde. Agamba ebbaluwa nsaba ngikuyitiremu nga bwefulumye nga bwezze. Agamba nti retirement from the Supreme Court of Uganda. Your Excellency, on 12th October
209, you appointed me to serve as a justice of the Supreme Court of Uganda. As at the time of writing this letter, I have served on the Supreme Court for 13 years and 10 months. Article 144 of the Constitution of Uganda permits a judicial officer to retire at any time after attaining the age of 60 years. I'm now aged 63 years in the accordance with the said article. I hereby tender in my early retirement from the Supreme Court. I thank you and the people of Uganda for having given me the opportunity to serve my country as a justice of the Supreme Court. Dr. Esther Kisaakye, Justice of the Supreme Court of Uganda. Checho. Baluwa agitaddeyo nti yabiwummudde Abikooye awulira abikuse. Kambikudde mu lulimi olw'abajjajjange Oluganda nga tuvudde mu luli olw'ababbi b'amasanga n'abajja okusuubula kuno abaddu. Agambye nti okuwummula amangu oba okwewummuza nga tonnampummuza. N'amugamba ssebo w'ekitiibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2009 wannonda mbeera omu ku balamuzi ba Koti Enkulu eya Uganda. Era wempandiikira bino gy'oli. Nkoze mu ofiisi eno emyaka 13 n'emyezi 10 weddu. Akatundutundu mu ssemateeka w'eggwanga Uganda aka 144 kalagira bakawa obuyinza omulamuzi yenna owa Koti Enkulu okuwummula singa aba awezezza emyaka 6 egy'obukulu. Wempandiikira nno bino ndi myaka 63 egy'obukulu. Era olw'okubanga ndi myaka 63 kiba kitegeeza nayisaawo dda ku myaka gye nnina okuwummulirako. Mba ndi mbumenyi bw'amateeka. N'olwekyo ndi wano okukutegeeza nti nkuwandiikidde ebbaluwa eno ey'okusaba ey'okukugamba nti mpummudde emirimu gya Koti Enkulu. Nkwebaza nebaza n'abannayuganda olw'okumpa omukisa okukolera eggwanga lyange mu Koti Enkulu ey'eggwanga Uganda. Nassaako omukono Dr. Esther Kisaakye, omulamuzi mu Koti Enkulu eya Uganda. Aliwo okulanga okulala. Esther Kisaakye obulamuzi abuwummudde. Tebamuwummuza wabula yeewummuzza ng'agoberera ssemateeka okukuuma ssemateeka. Kino kya muwendo kya kitiibwa eri omukyalo oyo. Abaana be, abazzukulu be, eŋŋanda ze zaakuweebwa ekitiibwa olw'okuba nti bakuumye ssemateeka w'eggwanga Uganda. Si kyangu ku Uganda ya leero okusanga omuntu ng'ayagala okukuuma ssemateeka okusinga okukuuma omulimu gwe. Bangi mu Uganda tukuuma mirimu gyaffe so situkuuma ssemateeka kyagamba. So nga ssemateeka y'ennono kwe tutambulira nze naawe. Ennono eyo n'abaana baffe be tuzaala kwe balitambulira. Ennono eyo bwe tugikuuma obubi kitegeeza n'abaana baffe ejja bakuuma bubi. Bwe tugikuuma ennono eyo obulungi kitegeeza n'abaana baffe ejja bakuuma bulungi. Kati omulamuzi Kisaakye Kitimbo Esther kyagezaako okulaga okusomesa ensi tiwanga otuuse emyaka egiwummula nga constitution oba ssemateeka gyegamba wummula so teweeyongezaayo kubanga okyayagala omulimu. Kyekitiibwa eky'omuwendo kye tulina okuwa omulamuzi Esther Kisaakye Kitimbo. Era ono alina okuba mu byafaayo ebbanga lyonna. Bantu bangi tebagala kuva mu bifo bye balimu ng'ate ssemateeka bagamba bawummule. Bwe batuuka emyaka gye balimu ne bangi tebagala givaamu. Entebe ze balimu, ebifo bye balimu, emirimu gye balimu kubanga bakyagala okufuna akasente. Era tebaagala kuva mu bifo ebyo kubanga balina ebigendero ebirala ebyabwe. Kati nno ono omulamuzi akoze ekyenjawulo
akoze ekyekitiibwa, akoze ekintu ekigenda okuyamba Uganda okufuna ekifaananyi ekipya. Singa bannayuganda ffenna tulowooza ng'omulamuzi ono, Uganda ejja kuba yanjawulo era ejja kukulaakulana. Byonna byakola bizza ebibeera bya njawulo. Nkuzizzaayo wali we twamutegerera ennyo yakolera ennyo amawulire ku musango gwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'awaabidde General Yoweri Kaguta Museveni okubba obululu. Yavaayo naawe endowooza ye, naawe ensala ye. Bannayuganda baamusiima baamwagala. Era badde bajja bamulwanira entalo, bwe badde bijja bibeerawo bye badde bawulira. Kati n'agamba nti ye asazewo abiwummule, abikooye. Oli ayinza okugamba nti ye yamanya nti emyaka gye giweddeko egy'okusaavinga, nti takyetaaga mwami Museveni okuwa ensalawe eyo gye yawa. Nera bangi abatuusizza emyaka gye balina okuwummulirako okuva mu ntebe ze balimu nga tebasobola kukola mukyalo ono kye yakola, nga bakyeguya nti waakiri kammenye amateeka nsobole okukuuma omulimu guno. Naye yagamba sijja kumenya mateeka, nina okugoberera amateeka era nkola ekituufu ekirina okukolebwa. Si ka mulimo, naye ffe abasinga tulowooza ku mirimu okusinga ensi yaffe eno mwe tugenda okuleka abaana baffe. Ng'ate ne bw'oba oli awo omulimu gw'oliko oluusi guyamba ggwe ng'okyali mulamu. Ne bw'onaava mu bulamu obw'ensi guyinza obutayamba baana bo, kuba ne by'onooba okoze biyinza okunyagibwa ne bibuzibwawo ne bitayamba baana bo, byonna amaanyi go ne gafiira bbule. Naye ensi gy'olese emabega, abaana mwe bagenda okukulira, mwe bagenda okuwangaalira, mwe bagenda okubeera eri etya, erina opportunities ezinaabayamba okuba kye baagala okuba. Erimu okugoberera amateeka, gye banaaba balina kye batandise nga balina kye bakola, amateeka ganaaba protectinga ne bakikola ne bakulaakulana. Oba ensi eri awo eri lawless, ensi eri awo eri ya mwana waani, ensi eri awo eri ya anaakumanyi. So ebyo tulina okulwanako okulaba ntutereeza ensi yaffe. Omulamuzi Esther Kisaakye byalwana era awummudde mu kitiibwa, awummudde nga ensi egenda kusigala ng'emulowoozaako era ng'emutenda olw'omulimu amatendo gw'akoze okwagala ensi ye Uganda. Kale tukwagaliza okuwummula okulungi omulamuzi Esther Kisaakye Kitimbo. Obuwummuze bukubeerere bulungi ate obufunemu ebirungi, Mukama abukuweeremu omukisa n'okwongera okwagala eggwanga lyo nga bw'olyagadde. Otuwadde ekifaananyi ekirungi eky'omuwendo kitagenda kuva ku bwongo bwaffe. Ky'omuntu kasita otuuka ekiseera kyo nga kituuse, wummula olekere abalala nabo bakole. Kuba eriyo abaana abalamuzi bangi abanetaaze okuba mu kifo kya Kitimbo Esther Kisaakye mwabadde, ne bw'aba ng'alemeddewo tebajja kugendawo. Ate nga tugamba mwe bakulembeza ab'enkya, mwe balamuzi ab'enkya. Kati ye avuddewo awa eggaapu abato ba-occupying ekifo ekyo. Tweyanze ekyokulabirako ekirungi maama. Oli wa muwendo munene eri eggwanga Uganda. Gwe muzira wange ow'omwezi guno olwekyo ky'okoze, oli wa muwendo, oli wa kabi. Kale nsiima nnyo mwenna abaddeku bali kubaako, bali kutwagala, bali kutugobereranga. Ffe weetuli tujja kufa nnyo okubaleetera amawulire agafa mu nsi yaffe Uganda, mufe okugategeera n'okugamanya. Abateekamu kaddata kamwe ne mulaba, Mukama abannyongerere omukisa, mwongere okulaba era mwongere okubaayo. Mukama abannyongerere akadde kemuwaayo ne mulaba, mwe kyabugagga kye nnina. Akadde kammwe ka muwendo ndikasasula ntya? Ne muwaayo obudde bwammwe ne mutulawo ne mulaba byendeese. Obudde bwammwe kikulu, sinza butwala for granted. Nsiima nnyo banywanyi, bataayi bange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mungu gwe nsaba yekka bannyongerere ebirungi bye mwetaaga. Abatangaaliza emikisa gyammwe, ayongere obbagondeza mu mirimu gyammwe, abongere omukisa. Byonna bye musaba abibawe. Era emirimu gyammwe agigondomoleko omukisa ogw'omuyiika. Mufune ebisobaasobaganye ng'obugulu bw'eggongolo. Mbaagala nnyo, tujja kuddamu tuwayo ebigambo. Mukama abankuumire. Mweraba.